ensonga z'obukama bwa Bunyoro naddala kati ndowooza ate zo zisusse ku bw'omulamuzi. Tosobola kera ku makya n'okwata mukama wa Bunyoro n'omukweka Abanyoro ng'omukama wa Bunyoro ali mu kalica y'Abanyoro naye nga gwa mukweka Abanyoro ne kalica eyo oyinza okuba ogimanyiiko kitundu naye nga b'okweka babadde n'obukama emyaka kumpi 100 oba 200 bapulaninga ekintu kyabwe nga kiwanvu balina long term strategy. Yes, kati gwe njagala okitunuulire ebunyoro kifumba mutuku Buganda nakyo ekiriyo kiki kifumba mutuku kibejjo kakati wakati awo olaba nti tugenda kuba mu kavuyo naye njagala banafa aba Bunyoro kitala mukozesa intelligence mukama Katonda giyabawa. Okay. Mumanye wa omukama wali balinga abadwe mwali senga abataka ba Buganda mubayita mutye wamu abataka still ba ereda bebe bataka era bebe bataka. Yes, basigala bataka bakopa abataka ba Buganda kye bakola bagendewa bagende yono ba Mulago ba Kiruddu ba Nairobi ate kati fe ba uliriza Tuwaniza mwena wana flashlight on television twebaza omukama bulambo watubadde kusiga nti nga achatukumi nga tuchali balamu obuda businga twegamba mukama webale nnyo siffe abali baddewo nga tukyassa nenga lwa kisaache ye asazeewo n'atukuma yensoka kubuza ku mikwano gyaffe mwena abali mu diaspora museze enjawulo abali e Bungereza abali mu Oman UAE abali mu East Africa wherever you are mwebale kubaayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mwebale kubaayo mikwano gyaffe abakristaayo mukama yebazibwe abantu babala babuuza batya East Africa yonna habari zenyu tukomye okubaweereza ne mukulu njuki ku mbeera egenda amaaso mu ggwanga naddala under cultural institutions okuli Bunyoro ne Buganda ebibadde mu Buganda ate nda biri mu kubaawo e Bunyoro nabyo edo businga ndo okwebuuza mikwano nebuuza ko oli gamba emiriraano gyocha bbiri omuliraano gwocha bbiri nenga mukulu njuki olaba ekiringa okuneewunyisa nti Buganda byebasiba bikutuka ate ebyo Bunyoro biwala ttaka lwaki njogedde bwentyo nti ebyebunyoro biwala ttaka ebye Buganda byebasiba bikutuka batugamba kabaka muwambe owe Bunyoro bagamba nawe muwambe ate nga there are only two institutions etumanyi ez'amaanyi mu ggwanga ate nga kimanyikiddwa nti Bunyoro weetali ne Buganda yo osanga tiyali tesaa kubaawo naye ku mbeera egenda wano mu maaso abantu balinamu ekkobaane beewalana kiki ennyo kuba kabaka we Buganda bwamwanga ku recent tuteekeko embeera kabaka aliriddawa alajerani bamwamuwamba things of that kind salako omuntu webunyoro avaayo natugamba oye kabaka waffe aliriddawa so twava neteeka amaloboozi gaffe embeera nekola etya nedda mu nteeko. The same thing applies. Era producer ajja tulaga ka video ako ne kabaka webunyoro naye alinga omutando of recent era ogenda tukako vizavi oyawule muko wano kabaka wa wano we Buganda nowe Bunyoro oli wali ali asaba noli bine byatandise okukola. So tugenda kuddawa if all institutions are kugamba ziri corrupted bazicorruptize kumbeera egenda maaso gwe kintu kino nga gwe mukulu njuki omuntu amanyi okola abitunulira wano nadde bya culture ebya Buganda kwa Bunyoro ogitegeera Buganda ogitegeera kwa prime minister we Bunyoro njogeddeko naye atuuki kasiri yagamba naye bannange baatugana okuyingira olubiri essaawa zino twogerera olubiri luli under UPDF and Uganda police baluwambi chief prince kwegamba I know kubaawo ng'omukama taliiwo bamugambe gezo oyingire tukulage embeera eno nga bugiraba tugenda kuddawa
buza kutuba tulaba tandikirawo nenga mwena wena mbandizo mwena bali on television the flashlight it has been a quite long nga tetunyumyamu nga kugamba tetuliziganya nenga omukama tusobozeseza tukomyewo ate tusobole okuliziganya tutereze embeera egenda kati mu maaso tuli ne mukulu Njuki omutabani muzukulu wange muzukulu wa Gabu sebo tukwaniriza sebo nange nesimye okubeerako ku mukutu gwa flashlight akawungezi ka leero njagala okulamusa ku bazzukulu ba Buganda yonna gye muli mu nsi ez'enjawulo era njagala okulamusaako nganda za Bunyoro Kitala ababiito n'ababiito kati nti mulemutya muroho muta bagaruka mu turo kurungi okay yeso nolwekyo ekiseera kye tulimu nze kyenjagala ennyo oba kyengenda ennyo okusaaka essira okusooka kwebaza Mukama Katonda nti atutaddewo mu kiseera kino olw'ensonga nolwekyo mwebaza Mukama Katonda eyatufuula abaweereza wamu naye mu mulembe guno ate era musaba atuwa okubikkulirwa n'okwolesebwa ebyo by'ayagala tubuulire abantu weewaawo ffe ng'abantu obuntu tetulina nnyo maanyi wadde ebiruubirirwa naye Mukama Katonda yasinga kuba ye yayagala tukole n'olwekyo yateekateeka ffe ne tutuukiriza weewaawo sebo n'olwekyo mbebazizza okujja gye tuli ensonga gy'oyogerako kyakusaalirwa nti embeera eno naddala bwe twogera ku Bwakabaka bw'e Buganda n'obw'e Bunyoro waliwo history gwe tutambuliddemu ateekawo relationship oba enkolagana bwe tuba tuzzeeko emabega katono bwe baali bawaŋŋangusa oba abafuzi b'amatwale bajja mu nsi yaffe oba mu nsi zaffe Buganda yali ku kaleega bikya nga ne Bunyoro kifumba mutuku era mu mbeera eyo bakama baffe omukama w'e Bunyoro ne kabaka w'e Buganda basalawo bakwatagane balwanire wamu bwekyali era paka omulabiro yabafunza ne babakwatira ku muliraano wano era ŋŋo ewa jjajja wa Dr. Milton Obote kifa kaki ne babawaŋŋangusiriza essesulizi n'olwekyo ebintu ebibeera ku Bunyoro kumpi n'Abaganda biba bitukwatako lwa nsonga emu nti e Buganda tugamba omuliraano gwokya bbiri simanyi no Bunyoro mwe mukirifaalinga mutya era omuliraano gwokya bbiri okay nga mwogera ku mulirwanwa wammwe era mu history ow'okutabulatabula abafuzi b'amatwale gwe baleetawo wabaddewo naddala ekyo kibadde kizimbibwa aba agenti abali mu politics okuteekawo obukuubagano wakati wa Bunyoro ne Buganda oba n'ebitundu ebirala naye ekyo si kyekyalibadde ekikulu ffe ng'abantu ba Katonda kwe kulaba nti omulabe waffe yaani yefe ab'omuliraano oba omulabe waffe ali busukka kkubo bw'aba ali busukka kkubo tusaanye kukola ki ekyo ndowooza eŋŋanda za Bunyoro Kitala abazzukulu ba Buganda
muyinza okuddayo mu byafaayo awo mu 1985 Abaganda nga gavumenti y'obbo tetwegudde twazaawo olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda. Naye abantu ba Bunyoro bwe baawulira eyakulembera eŋŋanda za Bunyoro kitala yali Saabiti. Saabiti yajja nga tutuula ku Egen House okuliraana Kyamutawe yali Uganda Commercial Bank nga tutuula naye mu lukiiko okuteekateeka abazzukulu kye baali bagamba okuzzaawo Obwakabaka nga n'eŋŋanda za Bunyoro zikkiriza nti Abaganda bwe banaaba bazzaawo Obwakabaka naffe kitugwanidde okuzzaawo obukama bwa Bunyoro. Bwe kiri nnyo. Kakati enkolagana eyo ebaddewo newankubadde bannaffe abaagala okututambuliza mu kutwawulamu babadde bateekawo nnyo oluwonko wakati waffe. Nolwekyo kusoomozebwa kunene bwe tubeera mu kiseera kino nga obukulembeze bwe tulina buli ku njegoyego buyuuga, entebe enkulu ez'Obwakabaka ziyuuga, abakulu abakulembera obukama n'Obwakabaka embeera gye balimu tesobola kunnyonnyolwa basabujekiti baabwe. Ekyo kitweraliikiriza nnyo newankubadde abamu mututunuulira ne mutulabamu akamwenyumwenyu, naye emitima gyaffe giriko ekisiriiza nti ebintu bingi bye tuzze tuyitamu okuva eri mu 1800 okutuuka olwaleero. Obuuza kiki ekigenda mu maaso naddala mu indigenous community za Uganda. Nolwekyo obwo buvunaanyizibwa bwaffe newankubadde nga embeera y'ebyenfuna, embeera y'ebyobufuzi, embeera y'enneeyisa z'abantu zongedde okukyuka, naye tuteekeddwa okusimba essira ku kulaba nti ebitundu Katonda bye yatuwa ffe kennyini tubiteekako essira eribikuuma era eribiteeka mitima gyaffe nti byaffe. Ffe tuteekeddwa okusala amagezi agejja mu njegere z'obuddu, kuba olwaleero otuuka nga e Buganda tetukyalina atukiikirira, tetukyalina atwogerera mu bintu bingi ebigenda mu maaso. Abaganda bayinza okuba bamanyiko 1% ku 100. N'ekibuuzo ky'ombuuzizza nakyo jja kusanga nga ne Bunyoro era bamanyiko 1% ku bigenda mu maaso mu bukama bw'e Bunyoro. Naye kati bw'ogamba nti nno abantu bateekwa kumanyako 1%, ndowooza wabaawo okusoomoozebwa kunene. Wabaawo okusoomoozebwa kunene eri community zaffe, eri institution ze tubadde tugoberera, ze tubadde tukkiririzaamu, okuba nti olwaleero we tuli tetukyasobola kufuna mawulire. Nolwekyo abantu bw'obamma okumanya oba basindiikiriza kugenda mu kubula oba basindiikiriza mu kukola bukyamu, kuba batandika okwenoonyeza n'okwezuulira n'okuteebereza n'okwogera ebyo ebiringa ebitajja, naye nga kiva kuki? Kuba nti waliwo ekisenge, waliwo ejjiji
eriteereddwa mu maaso g'abantu okubaziyiza okumanya ekituufu. N'olwekyo nze ndowooza nti moderator nga bw'atugambye nti ebiri e Bunyoro, embeera eri e Bunyoro tugigeraageranya ku mbeera egamba nti leero biwala ttaka. Ate nze nange njagala nzikaatirize nti n'ekiri ewaffe e Buganda era ndaffe tugamba nti bye tusiba bikutuka. Lwaki tugeraageranya ebintu ebyo bibiri? Nti obukulembeze kintu kya muwendo ekyava eri Katonda, naye waliwo embeera erowoozesa abantu nti omukulembeze ne bakulembera bateekeddwa okubeerawo ebbanga, ate ne balowoozesa abantu nti abakulemberwa bateekwa kuwagira buwagizi, ate nga ne bebawagira babagamba bigambe oba bituufu oba si bituufu. N'olwekyo ekyo nno kya bulabe. Nze kyensaba abantu mmwe abali ku okumpi ne bakama baffe, at least mubeereeko, bwe muba nga temukikozesa mwoyo mubi. Fe abamu kye tulowooza nti abantu abaateekebwa ku bantu baffe okubeetooloola baateekebwawo n'omwoyo omubi. Kwanza tosobola kuŋŋamba nti omukulembeze bw'afuna obuzibu tumukweka. Ebyo eno mugundi mu bukama bwa Bunyoro, mu bukama bwa Tooro, mu bwakabaka bwa Buganda, mu bwakyabazinga, nze ndowooza twali tufuuse abantu abagunjufu ekigenze ewala. Kandi bwe tuba twafuuka abantu abagunjufu ekigenze ewala, ate tosobola kujja notandika kutufuula primitive nti abantu bwe balaba omulwadde nga bamutwala bamukweka. N'olwekyo ng'abantu batandika kwewuunaganya na kwebuuza aliwa, tewali abannyonnyola, ng'oli ajja n'okulimba n'alimba kati gy'ali alamula, gy'ali ateredde alamula, naye ng'ebintu ku gulawundi bisobu. Kakati bwe biba bisoba ng'ateredde alamula, tasobola kuteeka mu nkola buvunaanyizibwa bwe obw'okulamula abantu be. Tolaba nti n'abantu bajja kwegugunga, tolaba nti abantu bajja kwogera ebitajja, naye nga ekizibu kivudde ku mmwe abeefuula abeetoolodde abakulu bano. Naddala abo abateekawo politics, gwe ndowooza omuyabayaba ow'abantu ab'obwongo ndowooza obufunda. Lwaki mbuyita obwongo obufunda? Nti tosobola kera ku makya n'okwata mukama wa Bunyoro n'omukweka Abanyoro, ng'omukama wa Bunyoro ali mu kalica y'Abanyoro, naye nga gwa mukweka Abanyoro, ne kalica eyo oyinza okuba ogimanyiiko kitundu, naye nga b'okweka babadde n'obukama emyaka kumpi 1000 oba 2,000. Gwateekawo ejjiji ku kabaka wa Buganda, Abaganda babadde n'emirembe gy'abakabaka 36. Byonna babiyiseemu. Experience gye balina oyagala baga nti kati oyagala gibasomesa kati. Gwe Nkoota Myala, gwe yagala kati okusomesa ababadde ne kabaka emirembe 36.
ng'ono avaawo ne bazzaako ono, ono n'avaawo ne bazzaako ono. Kayina otugamba nti mu myaka 40 oba 30 oyagala okututeerawo enkola empya, ate empya nga ya kibuyabuya. Enkola empya nga tejja mu bugunjufu bwaffe tosobola kunga nti osobola okweka omulwadde, tosobola kunga nti omulwadde bwe wabaawo ebizibu ng'alimu olungubanguba tasobola kubiyingiramu, era bw'aba tasobola kwogera n'abantu bwe bati, bano abantu bwe bati ne boogera n'abantu bwe bati, embeera obutebenkevu ne bubaawo. Nolwekyo okiraba nti bakikola mu ngeri eŋŋenderere ey'okuteekawo obunkenke n'okuwaliriza abantu okubeera mu kugugulana okwa buli kaseera. Sinakindi ng'abateekawo enkola eyo bagiteekawo mu bugenderevu okugyeyambisa okubba ebyobugagga, okugyeyambisa okukola emivuyo, okugyeyambisa okulowoozesa nti no ebizibu bye tugenda okusanga mu maaso byava ku bunafu bwaffe oba ku butategeera bwaffe, naye nga byava ku bantu abaakolanga ebintu mu mutima omugenderevu. Nolwekyo ku lwange ekyo kye njagala ennyo okulaga nti ensonga z'obukama bwa Bunyoro naddala kati ndowooza ate zo zisusse ku bw'omulamuzi emabegako Buganda bw'ebadde. Naye abavunaanyizibwa ku bukama bw'e Bunyoro ntera nnyo okusaba Oweekitiibwa Pulezidenti lwa nsonga emu nti omukama wa Bunyoro, kabaka wa Buganda, omukama wa Tooro, omusinga Kyabazinga balina security ya gavumenti, naye abantu bano Oweekitiibwa Pulezidenti bawawa security bakkirizise basabujekiti b'abantu bano bamanye ebibakwatako. Embeera eno Pulezidenti ejja kuteekebwako nti gw'oli emabega waayo okulaba nti onyigiriza embeera eno ebeeremu obutabanguko. Siraba lwaki amagye gakozesebwa okusenda abantu. Singa omukama abeera alina obuzibu n'obukosefu, lwaki tewali bakungu? Luli emabega kyalinga kitya? Kuba tuddeyo tunoonye hisitole waffe, tuleme kubeera nga abantu abagwire oba empunzi eziri awo. Ozisa otya? Empunzi? Ngambye empunzi. Luli bakabaka bwe babeeranga n'obuzibu, abantu beeyisanga batya? Lwaki mulowooza nti kati kyanjawulo nnyo ku kintu kye bamazeemu emyaka n'emyaka? Nze neetuulire. Abantu bamanyi ababavunaanyizibwako nti wano ffe Buganda tulina abataka. Kati abataka tetusobola kukeera ku makya ne batubuulira kintu ne tugamba nti si kituufu. Naye oli ayagala amale kolaputinga bataka abateekemu ye byalowooza nti byayagala okukola ki? Okuwulira ku kintu ekiri simple nti kabaka alina embeera emutawaanya nti omutaka avunaanyizibwa agenda akole ku nsonga ezo. Era Obuganda babubuulire ekigenda mu maaso. Era enteekateeka zibeerewo nti olw'okuba omuntu ono abadde wa buvunaanyizibwa yabadde alamula abantu, bw'aba aseseetuseemu olw'okusoomoozebwa
baani abatwala obuvunaanyizibwa bwabadde yeetisse amale okutereera nti Dokita Hebwa Njuki be babukola ki be bavunaanyizibwako. Omuntu agende ewaabo nga bwabaayo ensonga zatutteyo amanyi zigenda kukola ki kolebwako. Kati bw'otugamba gyali alamula Obuganda n'oli onga Bunyoro yagambye nti gyali alamula Obunyoro, waliwo ebintu ebikaayanya abantu, embeera y'ettaka ekaayanya abantu, babagoba mu Lubigi, babagoba wa Ekyaggwe, tewali abafaako. Kati abantu bakole ki? bagoyinge weya. Abantu babagoba ku bukulu bw'ebika, naye tewali asobola kusala misango gyabwe. Kyojja okusanga abantu baggyeyo emmundu battiŋŋana, baggyeyo amajambiya beetema, naye tewali kitambula. Naye abantu bwe mujja ne mubaagumya gyali alamula weya. Okiraba? By the way, kankubulire Prime Minister Bunyoro yagambye nti emyaka 5 egiyise emabega Kabaka we Bunyoro talabikangako ku bika bya Bunyoro eby'emipiira, ku matikkira ge talabikangako, alabiseeko nga muteeka mu nnyonyi. Naye babuulire kiki ekiriwo. Kyenkugambye nti Bunyoro emaze emyaka n'ebisiibo. Abanyoro ebyo babiyiseemu. Abakama bameka abaliwo ababaddewo emirembe mulimu emeka mingi. Baani ababadde bakola ku Bakama nga balina okusoomoozebwa babadde Banyoro. Kati olwaleero obagamba otya nti nno olina kyobakweka, kuba eri kalica yaabwe, eri nnono yaabwe, ziri mpisa zaabwe. Kati kiki kyobagamba nti kino temukimanyi? Olubiri tuteekwa oddusiba, tuteekwa odduteekako UPDF ekole ki? Okiraba? Nolwekyo kyekinsabiriza Oweekitiibwa Pulezidenti nti embeera eno temugikalubya, muteekewo space abantu bafune we basiza. Mukulu kisinga twali kwekyo akambuzeeko nti omukulembeze w'eggwanga oba omufuzi w'eggwanga yatandika ddi okuba nga yavunaanyizibwa ku cultural institutions? Yatandika obo obuyinza ani abumuwa? mu 95 nga kwegamba cultural institutions zonna zibeere under Museveni. Ziri under some constitution. So under constitution kyaba nti babayise mu mbeera ye babonyabonya. Azisaki biri emirundi ebiri. Waliwo enkola naddala mu communist countries. Uganda is a communist country. Yewolayo bagenda ne bewola police ezo. Ba capitalisti, ba communisti. Kakati oli asobola okukola ekintu natera okugwayo kirabika akikola olw'okugamba nti bino ebintu twagala biveewo. Naye twagala tubijjewo nga birabikanga amateeka ge gabikola ki? Ge gabijjawo. N'olwekyo kwe kuba nti nno bwe bagenda okuzzaawo kye bazzaawo bakiyita cultural institution. Kati cultural institution ne baziteeka mu ministry. Waliwo minister ndowooza w'ekikula ky'abantu. Kati eyo ye doketi ya minister oyo mwe muggwa cultural institution. Kati minister ne ministry biri answer beri president. President ye commander in chief. Kakati bamaliriza ne babawa abakuumi abasirikale. Naye nga be bawadde abasirikale be bantu abasinga okwagalwa abantu mu bitundu. Kakati ate abasirikale ne bakulaga nti nno abantu ne bana abaliida
buli omu mulabe wa munne. Bebateekako eyembeteza. Yes. Kati ne bajja ne bakuteekako abasirikale nga bateevuunya nga nsanafu. Bano baagala okukola mwagala ki? Kati oli n'abeera eri n'ono n'abeera eno. N'olwekyo kye ndowooza nti ebizibu obutajja pulezidenti ebyo ateekwa biyingiramu ne minisita we n'abantu abo be bateeka ku bantu baffe bayongere okubuulira abantu ebigenda mu maaso ebituufu, kuba abantu pulezidenti tuba tubimanyi nti kati embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu yeeno, embeera omukama wa Bunyoro gy'alimu yeeno, embeera omukama wa Tooro gy'alimu yeeno, omusinga wa Rwenzururu gy'alimu yeeno. Naye nga lwaki ennyo intentionaloza golo kiba n'abakyale gye balina gye baagala okuteekako bintu bingi nga bwe nkugambye nti osanga abamu balina communism mu ndowooza zaabwe, nti awabeera abakomunisiti tewatera nnyo okubeera bya Bwakabaka. Ekyokubiri, baagala nnyo obuyinza nga tebalina accountability. Kati ebyo byonna bwe bibeerawo bireetera abantu okulowooza nti bano bwemba nga sibali ku lujegere lwange nja kubeera ng'obuyinza bwange bwe bakoze eki bwe batutte. Okay. So nono ensonga eyo mwena ebyaddala nze nabadde munakwavu nnyo okulaba omutanda oba omukama we Bunyoro okumutwalira mu nnyonyi bamutadde mu ddwaliro ate nga kooti yeesazeewo mumutwale mu ddwaliro. Niweebuuza baali bamuwamba, yali yeewamba, kika kyabikola, mikwano gye, Paris ye yesalawo. Who has the authority over the kingdom? Anti kingdom zino si kingdom, cultural institution zino eziriwo olwaleero ziri nnyo under government. Oba ziyamba nnyo gavumenti, oba gavumenti ezikozesa nnyo naddala yo ekigendererwa kyayo kufuna buwagizi mu bitundu byazo. Era bwe baba nga tebalina bukosefu babateeka mu mmotoka nga 10 ne zibeetoolooza Obwakabaka oba obukama bwabwe. Abantu bwe bakuba enki enduulu era bategeka emikolo gavumenti n'egisaamu ssente abantu ne bakuŋŋaana, naye nga jasi biri nga bino bye nalaba juzi wano omutanda mulwadde ne mwe mukola birthday. Yes, tukola amatikkira, tukola emikolo gy'empango. Mukola byaki nga nannyinimu mulwadde? Lwaki mubireka nti nga bwali bannabe birwale? Kakati bajja ne bakutega bano abakungu ne babeera nga ogwo gwe mugaati gwe balya. Kati abakungu batyo okugamba nti ono tasobola, bajeti ejjagaana okuleetebwa. True that. Kati kye baba bagamba ali mu mbeera eramula, bajeti eri ejje. Kati bwetuuka bo ne batematema, avuga emmotoka ennene n'avuga, akuumibwa amagye n'akuumibwa nga kawedde. Kakati era bino babyeteekerateekera, bamanya abantu bayinza okugamba nti ate tetwagala gundi. Kati era ogenda okulaba ffe wano ewaffe e Buganda bakulaga nti ne bye twali tutegeera babijjawo. Kati e Buganda eri Ssaabasajja Kabaka nga tannaba kukoseka twalina Ssaabalangira mulala ebiseera. Kakati ate tulina Ssaabalangira David Kintu Wasajja. Ono yasomye
yasomye ebbaluwa nga baziika omugezi kitolwalire sekadde kabaka gwe yatumye anti kugambye mu mateeka bwe kino okuba addayo wali nga kabaka alina okusoomozebwa ali Namibia ali ludda wa Baganda bamunoonya Mayiga yali akirimu nga Mayiga ne Wasajja bebakivuga Wasajja yayogera ku lw'abalangira Mayiga yayogera ku lw'Abaganda n'omukubiriza w'olukiiko yayogera ku lw'abataka ate ekitali ebunyolo ojja kiraba kwakati bagamba akirimu essaawa zino munamagye anti ayinza okuba nga ali omu ku ŋŋanda za Bunyoro ate nga taliimu muganda wange bo bakugambye kati nze nkubuli nze njogedde ne Katikkiro mwennyini yes anti nze nkubuli kati Sirivu atwoki njogedde naye programu ngikoze naye nagamba batudinayize abali mu kusalawo ku bugagga obwo be bagenda okufuna budget eri yeno nga taliimu naye kati bw'aba taliimu bateeka omugobera wa luti kumugobesa luti kambabuzeeko mu lulimi lwewa ate nyo Abanyoro n'Abanyoro kati ebigendo maiso enyo mu kuteekeza omuta Abanyoro n'Abanyoro kati ababiito n'ababiito kati ebigendo maiso enyo mu kuteekeza omuta. What is your way forward? What's your advice? Mulowooza ki kweno embeera egenda sina mbeera embetesa ebizibu ebigendo maiso mwina plan ki ebya Bunyoro? Prime Minister bamwangire kutaaha munda. Chief Prince akulira abalangira. Abo tuyita ababito n'ababito kati. Omukulu w'ababito ba Bunyoro kitara n'ababito kati ba Bunyoro kitara bamwakendegenda mu Paris. What is the trick behind that? Mulowooza embeera egenda maaso egenda tutwalawa. Nze kwekyo njagala ku advising ba Uganda bafa Abanyoro nganda za Bunyoro kitara babere bakakamu ng'omukulu agenda si kugenda manyi waliwo ekintu waliwo omusajja omu alina kasitole ke yagamba nti kozesanga nnyo obwongo okusinga okozesa ekiki amani ekifuba kozesa nnyo buki obwongo kubaza experience gyensinze okutegeera mu bintu bino nti abantu baffe bano bapulaninga ekintu kyabwe nga kiwanvu bino bye tulimu babipulaninga nga biki nga tetubirimu naye nga biwanvu balina long term strategy. Yes. Kati gwe njagala okitunuulire Ebunyoro kifumba mutuku. Buganda nakyo ekiriyo kiki kifumba mutuku kibejjo. Kakati wakati awo olaba nti tugenda kuba mu kavuyo mu ssaawa nga 2 Ebunyoro kikyuse ne Buganda obuzibu buze kati wonna mubeere mukati abaga mukavuyo ye interest y'abano. Yes, naye akavuyo ako tekali ku bano bakama baffe, kali ku community egenda okusanga enjega, egenda okweyawulamu oba gye baawuddemu. Nkugambye kati olulyo olwa Buganda olulangira lulina basaabalangira bameka? 2. Lulina Musanje ne David Kintu Wasajja. Okiraba? Yes sir. Fa Abaganda tumanyi Saabataka ye Ssaabasajja Kabaka, kakati ate baabe Mengo bamanyi waliyo omukubiriza w'olukiiko lwabaki? Lw'abataka ba Buganda. Kakati akavuyo ako bamaliriza nga ebizibu bigudde bakugamba ate waliwo abalangira bano bajja, waliwo ne bano bajja. Kakati mwe muteekwa okulondako. Kati kyekigenda okuba n'Ebunyoro. Kati kyenkugamba nti nze
ku ndowooza yange njagala nnyo tuteeke obwongo ku bintu bino, tulwanirire community zaffe zisigalewo, bino byonna tubibuuke kuba community kyekiki kyekikulu, bali bakulembeze baffe. Naye ate ne community bwe ziba nga tezitegedde obukulembeze butuvuddeko, ate ne community ne zisigala nga zigenda kweyuzaayuza, buli kitundu kigenda kulondako oludda lwakyo. Bo bano kye baagala bajje beefuula babaddaabiriza. Bambi temunyiiga fe wetuli okubabudaabuda, bambi temunyiiga fe wetuli okubakola ki babudaabuda. Naye njagala bannaffe aba Bunyoro Kitala mukozese intelligence Mukama Katonda gye yabawa. Mumanye wa omukama waali. Balinga abakadu be mwaliise nga abataka ba Buganda mubayita mutye wammwe abataka still ba ereda bebe bataka era bebe bataka. Yes, basigala bataka bakopa abataka ba Buganda kye bakola bagendewa bagende yono ba Mulago ba Kiruddu ba Nairobi ate kati fe ba uliriza. By the way, Kabaka yali mu lubiri ewano emengo ne bamubbamu ne bamutwala eyo gye bagambe Namibia. Bakulowooze sentia twana bino ebintu biba era omuntu nagamba yava Germany najje Namibia. N'ababunyoro abataka bekolemu omulimu bafune interi bajjukire bajjajjaabwe be babeeranga n'ebizibu bakolanga batya. Bino ebizibu bibayambe kulinnya lusozi lubasanze n'atameggwa luno. Abataka ba Bunyoro bakwate oba beerondemu oba abantu 10 tebasobola mwene ensi abahereda ba Bunyoro tebasobola kubulwa mukama waali ngabo atali mu bulijjo bali mu bakweka mu lubiri jali kataliyo bekolemu omulimu bagendewo oba bali 10 batugambe akyali mu Uganda bakopa abataka ba Buganda bakola bali ku kisaawe Entebbe nibagende Namibia. Bali Kiruddu Kabaka yalemerayo taliwo newankubadde bebasobola bikola bitya ne wakiri waki ng'omu byomuki omweru weewa naye Mukama kwegamba tuseka n'ebintu nebiri serious tetukusoboka kuteekako kifuba tuteekeko emitwe Katonda gye yatuwa kosa intelligence ky'okulwanyisa ekisinga byonna ezo nikiriya obwongo Katonda bwe yatuwa buzisinga. Kwabo bano batulowoozesa balina bye batuteerawo ebitulowoozesa nti ebintu bino biki bizibu. Naye ebizibu bituyamba okulinnya ensozi ze batadde mu maaso gaffe n'ebyo ebisenge ebinene batadde maki maaso gaffe. Aba ereda ba Bunyoro mumanyi mulina abaana abali mu bifo ebyenjawulo, abali mu bitongole bya intelligence, abali mu majja, abali mu malwaliro, abali mu technology mu nsi yonna. Asobola n'obayamba ayinza okuba ali mu America nga yalina waasobola okugenda mu America nga basobola omulaga nti kati omukama ali mu Kenyatta Hospital ne ali Kiruddu. Kati bw'amanya nti ali mu Kenyatta Hospital yakubire ba ereda balinye bagende Nairobi bamusaleko n'Abanyoro abali London abali Germany bakole nga Abaganda bwe bakola abeeri strike. Yes, obwadde amagezi bedawe byadda ekyo nkisabye president nti bino bwe bita abantu bano bwe bagibwa kuba babadde n'abakama baabwe ebbanga ddene. Kati gavumenti ereme kulowooza nti ebintu by'obukama bitandise jjo wano nga gavumenti ya NRM ezembuki mu buyinza bana ovakado tezitukube zifu tukabaggulu emizimu Katonda atukuuma yeye badde natendoza nazigamba we tutuula omukono gwa Katonda gubaawo. Amiina. Ebyo binze ge magezi genjagala okuwa abannaffe aba Bunyoro. Ife naffe era ab'e Buganda gye tusiba bekutuuka tuli alaati
buli ekigenda maaso Bunyoro biwala ttaka Buganda bibasiba buli ekigenda maaso tutukola ki maaso omulojju mutunula tukimanyi. Okay, anga tuvudde ku ekyo ekiri ku culture institutions tuveeko katono. Oweekitiibwa Dani Muliika yakoze okusi bannayuganda bamusiimye. Nogamba katukwebaze nga bw'oli omukadde okaddiye abantu bagamba bamusiima afudde. Noganda bagamba tusiime omukulu ono nga akyali mulamu. Naye ng'ekyasoose okutwewuunyisa mu byonna kigambibwa mbu Dani Muliika Katikkiro yekka yavaako nga talina nziro ku Namulondo okuwaayo ddamula yawaayo ddamula nga talina nziro ziri awo. Naye ye muntu ate asinga okuwalanibwa. Naye ate ye muntu yali asinga amazima obwakabaka bwa Buganda. Ku lunaku olwajjo saalabyeko omukungu yavudde Mmengo. Anti ekyo naye abatesitesi anyway bwe nayogeddeko nabo kuba nze omukolo naafunyemu ka mistake katono nabadde nali mmanyi gwalwakuna era neŋŋenda mu kifo we baali batugambye kati ate ku Friday nalinako we nali ndaga saasobodde kubaawo naye nga nategeddeko kuba abadde bateekateeka nti ab'Emmengo baabayita naye nga bwe nkugambye nti waliwo division ey'abantu abalowooza nti bo be bavunaanyizibwa ku bino ebigenda mu maaso mu bukulembeze mu cultural institution ne ba subject ba institution zifuna okusoomoozebwa ate bali nga bali mu mbeera nti bali mu AC. Kati kyova olaba nti era abantu balina abo be balowooza nti be baasobolanga okubuulira ekigambo ne bakikola ki? Ne bakiwulira. Ndowooza kyekyategesezza omukolo ogw'okwebaza ow'ekitiibwa Dani Muliika. Weewaawo. And it's very, very, very much true. Era n'olw'ensonga eyo ndowooza tugenda kubawongera ku gundi tujja kuba ne part B. Tugamba leero tubakumye wano amagezi agabaweereddwa tulinde ekinaddako. Tugenda kuba update buli lunaku ekigenda mu maaso. Yes. Mukulu Njuki ogwo omulimu Katonda nga akyatuwadde ekisa kye akyatwakisa omusana gwe tujja gukola. Era kuba ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda Flashlight TV yateekayo amaanyi gaayo ne tukola buli ekimu. Njuki ng'omunoonya bataka baabano bagenze Namibia tebatubuulira babatutte misinde nga oli up and down. N'olwekyo ku nsonga z'Obukama era nsaba tukole ekintu kyekimu. Nkugambye nti Sabiiti twali naye ne tuteekateeka n'aleeta ebirowoozo ffe Abanyoro tugenda kukola bwe tuti mwe mukola bwe muti ne twewa amagezi. Era Kabaka wa Buganda bwe bamutikkira ne Bunyoro ne bakola bweki ekyali kisaanidde. Era oba oliawo ne ŋŋanda za Bunyoro ezaali zirina obuvunaanyizibwa ne bazigobera ebbali bano ne beekolera ebyabwe. Naye nsaba ba ereda ba Bunyoro tukola agano omukama tumugeraageranye ku Queen w'enjuki oba Namunswa. Tewali nkuyegerwe zireka Namunswa waazo nti ebikenembi bimukole ki? Bimukuume. Tewali njuki lwe zireka Queen waazo bitambula kitole nti ennumba zibikole ki? Zibirumbe azibirabirire. Zo ze zibeerawo. Kati eŋŋanda za Bunyoro ze ziteekwa okubeera nga zimanyi omukama wa Bunyoro waali. Ze zimanyi ebimukwata oba mulwadde oba alina okusoomoozebwa oba ali mu mbeera ki? Bateekwa okuba nga bakola ki? Ne baba babasenze bali owakula omubisi gw'enjuki ogenda n'omuliro n'ozigobawo n'ozinyookeza omukka era zisemberayo wali bwe ziti.
yazigendera ddala. Kakati abanyoro babeere bali weddwaliro eryo. Akabonero akalaga nti omukama waffe ali muki mu lubiri olwo ali mu ayina watudda. Okay, bw'aba ali mujomo Kinyatta hospital abahereda ba Bunyoro balinnye kwa treasure bwe batuuka mu kitundu ekyo boogere ne ba MP boogere ne bagundi tuzze wano lwa nsonga ki omukama ali wano kwagala Abanyoro bamanye kyekifa ku muntu waabwe lwaki tuli wano. Abe Buganda kye bakola Namibia nati katuze kisinga okunewunyisa kiri nti Bunyoro nga Bunyina's region eyina aba minister abanene mwe tulina nabbanja ba minister musoke mubaveeko. Nze mbagaye mulabire ku kya Buganda ebyo ebintu bibiri enkolagana eyo gye tuba tutambuza Buganda kyekyabaawo gwe muliraano gwokye ebbiri bwe byabaawo abataka bakola ki tewawulira kyagwa ku bataka nga bagenda intelligence ani yajja neyogera kati mugende omutwe gw'empologoma gwajja ne gwogera lwati ate mugenda kati wendi ndi mulamu naye abataka balinnya ne bakola ki netulabako ne IA artificial intelligence nenge eyogera naye bagamba yali mayiga abataka tebagenda kati abaye Bunyoro nze kyembasaba kyokka kozesa emitwe emitwe bwe ginaalemerera tulyoke tuteekewo ekifuba tuteekeko combat ekifuba bwe kinaalemererwa tuteekewo emikono bwe ginaalemerera ate gisobola yelasirizo kale era bw'olaba emikono gizze ng'omanya tyolaba Nasu ekulembedde waffe Buganda tugamba bw'olaba Nasu ekulembedde nge Buganda si mirembe. So no songeyo all Bunyoro Kitara people, thank you very much mwebale kurura mwebale this program nenga tusaba mwe abanyoro abawulira Bunyoro kindly mbegayiride don't give up mukama we Bunyoro bate mumuja bayambisa abamanyi ku Luganda ebigambo byange babibavunulire abamanyi Luganda mu birunjuki mutunuulizi w'ensonga ali wamu nammwe ng'Abanyoro mu kaseera ke muyitamu ate ayagala mubeere bawanguzi. Naye community ya Bunyoro Kitala Abanyoro bateekwa okusigala nga bali solid kuba olugendo lwe tugendako luwanvu okusavayivinga tubeerewo nga Mukama Katonda bwe yatuwa ebitundu bino ekya Buganda ekya Bunyoro ekya Kyoli ekya Lango ekya Nkole ekya Tooro ekya Busoga ekya Teeso biteekwa okusigalawo nga byaffe. Omukama Katonda bawo omukisa. Omukama Katonda afa kutuwera ekisa kye atengera okutukuumira. I totally appreciate. Thank you very much for watching and loving us. I'm on the online television, the flashlight. For us, we are all the time ready to update you and bring you different news, different people. Okwategeza biche bigenda maso. Abanyoro kati ababitu kati ebitundu twazakero kinu kibiri nti kabalega agutamba gafabusa iguru entale Bunyoro angiriza agutamba the second ali bubi. Nye mukurwara kunu inyo Abanyoro Kiki mweki mukwenda tukole tuta abokuba obuturaculera akusa kugendera hati so nkubasaba nyine n'Abanyoro tukwatire hamo tusobole kola nti omukama wetu ali kurundu obara mtomero kiruddu tumuiheyo tumuteke mu international hospital outside this country asobole kutunga atira nembera yonna ne bwebeba ebaddewo ekyangu wanyonga buli mulinge enkuyege nti mulina chain command bwebanga bana abakulembeze bagibajjeko mu giteekewo wewa mu bwangu. So no nsongeyo if you have any question, any update that you can go through us, go direct to management line 772915165 772915165. Is the same applies to Airtel 0759915165. You can just call us in case we're not yagala mukuru njucha kwabule muko bawe ku number so number eri 752 anamwe 75503. All right, that's Mr. Moving Chichi's number. In numbers ezange muzitugerezora haho mukusa kuntera for more information, for more advice. Murule tukwatanize hamu nkubasaba abataka nywe na Babunyoro kimugenda kora kiri kimu
mwekole mu mulimo inywena abanyoro kati inywena basabataka turole kabale ga halali angiriza gutamba halali tugende tumulolewo inywena abanyoro bali mu Uganda mwena abanyoro bali mu Kampala bali wherever you are twekole mu mulimo tulumbe omukama fuwali tumulabeko myaka mukaga ngaba mu kwezi katufunye chance amutute mu dwaliro tumusaleko ku dwaliro abakumi atakumi na mpera tugenda kutandika ko program feddako mubere bulungi mwenna bana Uganda buliwe muli mwera